Buutsiri venenje msizilo kubena nga timu goberera omukutu guligumu Fahad Pro UG ranga gukasta ofuna ka notification aongo manya nti budde bwa lugambo abudde bwa bichi ebitambula mu nsonda z'eggwanga yona ate ne bwere ugwanga yona sisobola kubera nga tenera biro kubera nga kujjukiza ate ak'ekigalo ekyo like ate bera nga ate o sharingirako abalala yo comment section ejja kubera open just in case ango ina kiwandagado kubera nga ate ogattako ku video eno kakati tuli ku nsonga za mwami Frederick Sentongo era nga bwe nabadde mbategezezaako emabegaawo nti obulamu bwe ekyamazima si bulungi n'akamu oluvannyuma lw'okubeera nga yakoleddwako ssajjale ku ntandikwa y'omwezi guno gwennyini era nga bwe twogerera ssaawa eno newankubadde nti yakoleddwako ssajjale ekyamazima nti obulamu bwe tebunaba kubeera nga ate butereera era nga tasobola kubeera nga ate atambula oba ngagezezaako okubeera nga atatambula abanga yeekutte ku bisenge oba ku bintu byonna byonna ebibeera bimwetoolodde ye nga ye atasobola kubeera nga ate yeewanirira kakati waliwo bwino mpya asobodde okubeera nga ate avaayo ku kirwadde ekimuluma era nga newankubadde nti abasobodde okubeera nga te bamukolako surgery waliwo abagamba nti ebintu bino byonna byonna birimu eddogo mulimu abatamwagaliza era nga muzikirize beere nga ate mbazaayoko emabega katini nnyo ku ntandikwa y'omwaka guno mwami Lugonvu Saidi awe Masaka yasobola okubeera nga ate agulawo essomero lye era nga essomero lino litudde ku bugazi bwa yiika na yiika liriko ebizimbe biri byennyini eby'amaanyi era nga essomero lino liri ku standard y'amaanyi nnyo mwami Lugonvu teyakomaawo n'ebintu ebirala bingi nnyo byasobodde okubeera nga ate ateekawo ekyenjawulo ye buli kyakola akikwata n'abeera nga ate akiteeka ku mikutu gye egya social media nabwe kityo waliwo ebigambibwa nti abantu ab'enjawulo abatamwagaliza basobodde okubeera nga ate bamutambulirako ne babeera nga ate babaako bye bamukola mbiira mu katambi maaso awo ogenda kubeera nga ate nawe obyewulirako of course n'obutambi obulala bungi nnyo obeera nga ate video giteeka ekigalo ekyo like sharingirako abalala comment section ejja kubeera open obanga olina kyoyandagadde okubeera nga ate ogattako wansi awo obeera nga ate naawe okisuulawo ate sayidi eno endala wenaba nkugyeyo nina obutambi obulala bungi nnyo tulakkalira subscribinga bw'obanga obadde tonaba kubeera nga ate osubscribinga tubeere nga ate tutambulira wamu ffenna nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Omwana w'omwami Lugonvu Muyi ono gwolaba wano abajjukira gye buvuddeko nakolako vidiyo nga Lugonvu yakakola embaga y'essomero lye n'ayita banne babadde mu media bonna bafeeriya bonna abatafunyeemu yadde akataasa n'azimbira awo nga CEO nenkola vidiyo neŋŋamba Lugonvu dyemu ku nsobi gy'osoose okukola mu bulamu gy'oli evuma yeeyo buli w'ositula amadaala abantu bawaleka emabega baveemu ogende completely toyina nsonga ebadde ekuleetesa bannamawulire banno n'abantu bewalimu ab'emabega okuggyako maamawo ne taatawo ne nga nti ogenda kulwana entalo oyinza n'obutafuna ssanyu ya ssomero eryo neekugamba Lugonvu nti essomero eryo ne mukwano gwa Miss Kiggundu waaliri wadde Miss Kiggundu ekifaananyi ng'abantu bamanyirirye gwe n'olibeeramu emabega bagenda ozuula nti liryo ng'ebbanga ligenze. Ekyokusatu essomero litutte ku kyalo gye wava ezo zonna ntalo emyaka gye lonnatuuka kukola bugagga kuba gw'osoose ewamu kati okuvimba nti nnyina bino nnyina biri waliwo abatakkiriza nti olina okuba nabyo eyo yemu ku nsonga lwaki baakuyisaamu musisi oyo musisi eyo kye baakukola tukiyita kumuyisaamu musisi kijjira miti egi kukubya laddu oba stroke zirimu ebika ebi waliwo stroke ekuyitamu neegenda nebakujjanjaba n'otereera nebabawo stroke ekukuba n'ekulemeramu ezo zonna ziri spiritual zisinga kukuba majinni gano ag'ekisiraamu ago ag'okupooti aga kiwarabu ag'ekiswahili basinga okukozesa okukuba amajinni ago naye ng'obuzibu bwonna Lugonvu bw'oba walaba ku vidiyo yange giddemu oddeyo nakugamba obuzibu bwo bwonna bugenda kutandikira mu kuvimbira mu ssomero eryo ery'Amatanga neoga nti badirekita b'amasomero bangi tetubamanyi n'amasomero tugamanyi ofaaki
gwofacho kwagala tukakasa bulambo bwotemerako ettaka ebintu ebisinga abantu bayitawo nga sibe bayitawo abantu banyi nnyo wano bitunyoma etuyisaamu amaaso tumanyi bakozi naye nga bebannannyini abalala bangi bannannyini bazze mabega basirise bakutta abantu babataddeyo so omwana w'omwami kale oli mu kutambula wuwo oli mu kulaga maka bikuyambira ki bikuyambira wa toba otatulaga maka go kigenda tujja ngo nti gago kigenda tujja ngo nti gago yensonga lwaki abaana abato abafirika abannayuganda oluba okufunamu ku ssente badda wansi bafuna ssente abaana 100 naye abazituusa waggulu babeera 2 98 bafa bagwa eddalu bawaŋŋanguka badduka ku byeyo abalala baddayo mu kyalo 98 kuyita kaaba 2 ku 100 omwana w'omwami lugonvu naye mu vidiyo eri gye nakulaga tibannannyini masomero tebavimba ebyo essomero likola pate badirekita ne bajja nga 8 nga tasobola kulondamu ali nannyini ssomero mutuufu so showbiz bw'oba tonakkiriza ky'oli sokolindeko bw'oba okkiriza ky'oli showbiz gitee ejja kukuserengesa mu ntaana gitee byogera nga asaagirira naye mbambijje wala buli muntu kati anoonya waayitira buli muyimbi anoonya kano kagundi keekwatako ndabagambye zenkasosola ngakanyanya kaffiri kati waliwo ka video kendabira omuyimbi omulala nga atiisatiisa muganda wange mulwanya Mike kubonera kutiisatiisa atiisatiisizza manyi Mike weefula nnyo badman bw'olina abayeebwa okusitira bweza n'okola ekintu kyonna nkumanyi byagala okukola kati benagamba tujja mumufuna igwe ebibyo oyanja okulaka miliyoni nti mukwano gonja ate temweyagala kamiliyoni oyo yakubako ko ku sitero juke twabeeranga ffenna igwe raga pimpi rodeni wai n'akukupa kata akutte nga kubire ekikazi ekyali kivaamu amanyo kinnamukadde kiri kyemwazinanga amaseya n'akuwambako n'engatto kamiliyoni akukoze ebintu bingi nnyo naye simanyi lwaki omwesibako naye okuba tolina luyimba bambi osuubirayo akayimba mb'osuubirayo okukola bwekola beekutuusewo eyakamiliyoni kati oli wano otiisatiisa King Saha tasobola yimirizawo industry seya kamiliyoni avaawo Moze Radio we yafa industry Moze Radio nga yafa temukyayimba ani yasinga radio okuyimba radio yafa nga mukyayimba kyogamba kamiliyoni wafa Bobi Wine abafudde Bebe Cool abafudde Moses Matova abafudde Baswanzi gundi baba bafudde buli muyimbi n'abafudde mu industry neyekomaawo afa tumuteekeriye waabe gye bamuzaala simanya emiti yane mu bitooke ennaku ezi netwagala okuzina abakazi twagala ocelebrate nga badde agasa ki industry netudde ne mu sex netulya n'embizi tumuteekawo saawa zireeze tuva emiti yana mu bitooke tumulekayo industry negenda mu maaso nkutidde basebata basebadduka be baliko babasudde be bakyaliko n'ebiseera ebyo mwenzo gabe bayimba tujja kuddawo mu kigi mulala tobeera musajja musiru mulina ebisiraani byammwe ebyo bimwayonka kwoyo omukazi oyo gwe mwazina oyo yajjamu amannyo oyo ng'agateeka mu kikopo ne muzina amaseya omukazi yabeeyambulirako lasito twayiza olinga ntawuluzi tofunanga luyimba Mike ofunye n'ebizibu omwana afudde okaabikaabye saa yakudduukirira negwe olagenda osimba Mike bino biralamu lasito olina ebisiraani byo simanyi ogamba mukamiliyoni yati omasimanyi King Saha erinnya King Saha alitwala lino nalitwala kyogamba erinnya litusinga tetwagala linnya twagala byakoze saa yasinga okuyimba kati alinnya alitwala tulekere mu music gwayimba yakuwa erinnya mnyoka amazi mulina bwe excuse bwe mukola muli eyo mwina mutambula mwatidde kati gwowedde ogenda kunsirikira melody oli gwe bazina ewaka yagwe byaddanira ewaka ogenda kunsirikira melody ali eri atokose tooki ogenda kunsindikira ate gwe ne bagoba omukazi melody odda mu buliri bw'omukazi nga bw'osulamu mulina amagezi kano kafu so Mike oli muganda wange wakuntebe road olina ebizibu bye bikumala nze jjukira Rasta nze wankubira essimu n'ogamba okoze otya okwekulaakulanya ne nkugamba Rasta gamba omukazi ogenze ku safari n'akuwa n'omufaliso n'ogusiba mu saafu oli ogenze mu safari soroti oba wakampinga Brian White funa mmere ya bulijjo
gwina ebizibu ebikumala naawe tomanyira. Tukkirize tugaane naye abazadde abamu bazibu. Mujjukira omuwala eyalabikira ku gatale konfuufu ng'ono yali abeera Bungereza. Eyagoba maama we ku mukolo gw'embaga yo bagwa kwanjula kwe. Sokola bakatambi kano nga maama asindikira muganda we audio ng'avuma muwala we n'oluvannyuma tweyongereyo. Banna ebintu bizibu. Tunulira muwala bwatunula ng'embwa yakavaamu omwana mbu yagenda ettaki ne bamukendeeza. Temunnamanya nti yagenda ettaki bamukendeeza ekyenda. Bannange yoyo omugole bwafaanana bana atunula ng'embizi eyakavaamu omwana, bana atunula ng'omukazi eyakavaamu olubuto. Bannange maama bane maama gwe maama eyeetenda nti oli maama omwana mugambe ng'agenda kutunula bubi ku mukolo gwe bannange atunula ng'embwa. Yono omugole bannange wow ono ye mugole gwe tusuubira nti ye mugole bannange yona atunula yena ebinyama bimuyiise yena mukazi wattu talabuuliranga nti yagenda ettaki ne bamusala ekyenda atoniwe. Embeera eyo emala okubaawo kati omukyalo ono omuwala ono n'agenda ettaki bambi ne bamulongo ndowooza ne bamusala n'asala weight n'adda ku eno size gy'olaba kati. Kaakati maama we agamba talina nsobi gye yakola, alina okuba ku mukolo gwa muwala we kubanga ye yamukuza ye yamuleeta e Bungereza era ssente gye yazijje ekyakyenfasayizinga mbu ssente n'omusajja byonna yabijja e Bungereza ono ye ate kyalinamu omukono y'ensonga lwaki agamba omukolo tegulina kubaawo n'embaga terina kubaawo. Kigambibwa omuwala ono yali akwatagana bulungi ne maama we, wabula maama we yawulira nti yafunye omusajja era agenda kubeera nga amwanjula. Maama n'akyuka era n'asindika audio eyo gye muwulidde nga gisindikira muganda we e Uganda ng'avuma omuwala. Omuwala ono ekyavamu yagenda n'akola sajjala ettake eyali afaanana bw'ati n'akyuka n'afaanana bw'ati. Wabula omuwala ono audio ya maama we teyamusanyusa era y'ensonga lwaki yamugobye ku mukolo. Abaffe wobeera ggwe oyinza kukola ki mu mbeera efaanana bw'eti? Oyinza okusonyiwa maama wo n'omukkiriza ku mukolo nga yakuyisa bw'atyo oba nedda? We ndowooza yo wansi awo. Abaayikano nkakoze kiro era ng'ekikakwesezza ekiro ndabye nga bwe bunaakya ku makya nnyinza okwerabira n'okwekweka neekwese mu lumu yange envuddeyo omukyala tampulira mundaba ndowooza neekwese mu kinaabiro wampulira simanyi mba ku besiti olwaleero bannaaye bulijjo mikwano gyange gimpaanira era ogyogendeko ku besiti ogyogendeko ku besiti ogyogendeko e Busega. Rero nange sibadde mubi nga nkwata ogudde nakwata ensimbi yange nga ngenda ku besiti. Bwe ntuuse nsasudde emitwalo 3 VIP ya mitwalo 3 ordinary ya mutwalo nga mpanapa mu VIP. Bana ekyendabye tekirojjeka simanyi bangenda kibanyonyola mu kitegeere atandaba bulungi batadde kuno screen guard nakireka kikwata mu kamera. Ntuuseeyo ku besiti bannanga tamanyi besiti sembera nkunnyonnyole mujje mutegeere biki ebibeerayo na biki byendabye ne bakyala baffe betulina eka n'abawala betukwana isaawa mu esootinge. Ntuuse mu VIP mu ordinary bw'obeera wansi abaana bali eno babeera mu kkuba mazzi wabula naawe ayinamu olwomala kiri kyekifo kyenzudde nti okumala tebakuyinaako buzibu. Bwena gwosanga ng'osobola olaba kukoledde oli waddemu okwegadanga naye nga bw'onoogamba nti oyingidde supermarket nga bw'onoogamba nti oyingidde owino oyagala bumondo oyagala mikyungu oyagala miceere best y'owino y'abakazi ndowooza mu Uganda sina ndowooza bwe kiri. Abange ani yali alabyeko abawala abali 12 nga bonna bali bwereere? Abaffe ekifo kyenjogerako nsanzemu abakazi abakwata mu 12 nga bonna bali bwereere nga bwe baazaalibwa Adamu ne Eva. Ekifo kyenjogeramu nsanzemu abawala nga tekuli ayina buzibu mu kumwegattako wabula nga bonna bawala batera be bano betukwana ebweru nga ba girlfriend betukwana nga ba girlfriend ne batulira enkoko.
gwe gw'owulira akusanyusiza ekinene nnyo kuba leero lubadde lwakuna ekinene nnyo nnyinza okuba nsanzemu abasajja 4 mulimu ebitebe byabwe mu sofa tekyetaagisa mukwata mutwala mu loogi mbusimanyanga nkusiimye ate tugende mu loogi nedda awo gwe gw'osiima n'owulira ng'omwagadde awo wontebe we kiggwera mu sitayiro yo yonna gy'owulira gy'oyagadde ntunudde ne ŋŋamba kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lino naye ne gavumenti esirise ndaba banoonya lwako echoisi simanya lwako echoisi yayogedde kino yayogedde kiri mwagala kungambamu abasajja ba gavumenti baminisita be tulina nti ku best temumanyiiyo awasinga obuseegu n'obwereere oli naayogera bigambo gwe n'obifumintirizaako naye wano tulaba layivu banaye badde ku best bakazi mmwe bawala baana bawala mwetereeza obudde nga bukyali abaana balina amabeere mato temulimu wabbeere ekkadde twogera ku bantu abalina experience mu sexy nga bw'aba kwatidde ku musajja aganyaba agenda kudda nga gwe ne bw'omuweweeta talinamu yadde ettondo lya feeling lyakulinamu mbadde ndi ennaku zino mbadde mu experiment zange nga ngenda nnoonya nga bw'onoogenda ng'okebera olabye ebikugambwa bituufu ntambudde ebifo ebyenjawulo leero kambanyumize ku best ogw'owulira gw'oyagala oba abadde yeebase n'oli ng'omwagadde gweyingira na bupiira ate n'omujja gamba bagenda fiirayo abaana babakebera sirimu buli wiikisi 2 omwana babeegattako okugiryesa tukyuko wegattirako gwasiima n'okwata sente n'omwazi omuwa sirikoze nze nga nze ndi musajja mufumbo naye endabye kyesirabanga nvuddeyo nga ntidde bane bwe tulaga tewali bufumbo okwana kwaweddewo abaana tebakyakwana ate banyinaza ki ekibatuuseeko abaana balenga mama yabuyitanga bugaaya abaana balenga obusolo bulinganga lumonde okumala si kinene abaana tebeenyinyala baana bawala muyina omuze omusajja najja banaye mwetereeze bw'obanga owulira omusajja onoomwagala tomuliira budde yesawa mutandika okusalawo kwata ekizibu kyokuba ffenna abasajja tulina ebizibu buli mukazi omufumbo gwe mulaba eka ayina ebizibu ky'omusajja eka nze ekizibu kya mukyala wange kyalina nzisingira amako nga tezisusse 6 naye yaguma n'ategeera ekizibu kya bbaawe mbadde njagala mulye essaawa bino bye mwalinzanga bannyaffe bye balinza bakitaffe nga abakazi bakyali batono ebya ddala bibalinza bakitaffe nga abakazi bakyali batono essaawa zino abakazi mutu outnumbalinze mind it's not even outnumbering you guys are beating us by 4 mutusinga emirundi ng'enambungi ekyokubiri abasajja tebakyalina abavubuka tebakyalina sente ziwasa kubanga buli lweteko omukazi wakai that's a responsibility eryo ssomero bagenda ozala bagenda kusoma bagenda kusoma gwe kennyini ogenda kujja n'omutwe gwe omukalu gwetaaga osiba enviiri alina okuliisa buli lunaku alina okunywesa akwanya bukwanya oli girlfriend buli lunaku omukubira olinawo ka emergency I have an emergency neetaagayo 5 can you please send me some 20 can you send me 100 wabula bagamba omuteekeko tomuteekangako ndowooza it's high time ebifo ebiba challenging essaawa zino bingi ebifo ebichallenging abaana bawala bingi ze nina omuwala gwe nayagala emabegaawo ngenda bawa story yange naye olwaliro nyinza obutagimalayo kozi ndi mukwebbirira bwebbirizi essaawa yonna bakola ki bansanga nina omuwala gwe nayagala emabegakaawo sina mabegakaawo budde buyise twali tumazeeko ebbanga ntisaperatingamu nensalawo muddire naye obulumi bwe nayitamu bwatamya okwana abawala kati njagala mulowoozeemu gwe gwokozeeko omuvuyo omututte akwanjule w'omututte si bwe bakuzaala akutaddeko aweza n'akakadde k'ensimbi wagaana omuwaako lwogezeegwe tosobola namwoleza yadde esaati yadde empale otwalayo sekisi nga malaaya naye nga gwe mukujjako yakusasulidde boda akulisiza akunyweseza mind you ne mukugenda akusiibuza emitwalo 5 oba 10 okitegeera ddala bw'agenda wali nga alina emitwalo gye 5 agenda kumalako agenda kwegatta amale aveeyo ng'amaze secondly asigazza takonye nti atutta omugugu eka oli gwayeegasseeko tagenda musabaza nviiri njagala mukimanye nti bakazi mu ekikendeeza obufumba at the moment buvunaanyizibwa bususse kufa abasajja we have a lot of burdens mu process y'okubawasa we lose a lot mind you tufiirwa bingi okusinga bye tufuna
mugenda ne muddawo ne mwefumba ate kakati banazaala mamalaya ate kati bagenda kuzaala ku best mami kyogamba omwana gogenda okunzalya ngenda mutunda mu hoteli nga ngenda mutunda mu bucha nga nti bagenda mutema ebifi ngenda musengenda kamuchoto kunfumbira mmere ngaluku oba gwe wali oyagala kwa mugumba. So it's time abavubuka babuusa bw'oba okikwana nga kiganye ngenda balagirira ebifi ebyenjawulo paka titandisa obikola mu ssade ng'oyingira ku ssaawa 4 zigenda wera 2 nga weegatta zigenda wera 5 kitundu nga mwawukanye mukyawaganye naye nga gwe sekisi abadde akulumawo mwe bawala mwe mwetereeze it's high time you people okusobola okwetereza tusobola okutambuza Uganda egende maaso. Tulina ebizibu by'omukulembeze temututeekako na bizibu bya sex musule bulungi bayinza okunkwata.